Ssuula ya 12 ey'akatabo kano Zinunula Omunaku egamba nti akabi kaanya. Akatabo kano kawandiikibwa Edward Namutete Kawere era egamba bw'eti: abaana b'omwami bwe baddayo eka ne bantemerera eri kitaabwe ebigambo nti nze nasindika mutabani we mu nnyanja, era nti nze nasokaasoka abantu obugambo obwabatekemula emyoyo bwe bali bagezaako okujja ejjinja mu bumwa bw'empuku eryasaanikira abaana be. Oba nno abaana b'omwami banjogerera bino lwa kutya kitaabwe oba lwa kunkwatirwa bujja olw'abantu abampaananga ennyo nga bayita mu nnyimba olw'okutta empologoma? Nange saamanya era simanyi. Omwami bwe yawulira kino essungu ne limutikka, nampita ŋŋende mubuulire nga bwe byabadde. Bannange ne baŋŋamba nti gendayo omunnyonnyole, kunze nti weewaawo saalwa nga nessa mu kkubo. Naye mba ntambuddeko akabanga ne nsanga omuvubuka nga mmanyi. Naŋŋamba nti togenda mbuga, omwami mulese aswakidde kubanga bamugambye mbuggwe watta batabani be, era alayidde nti bwe mugoolekanya oli vvu. Nali nkyalimu akakunkuna. Ajja okukammalamu ye musajja omukulu eyatusanga nga tukyayimiridde awo. Munnange bwe yamulengera ng'ajja n'agamba nti kale tusirike obuuze omusajja oyo owulire by'agamba, kasita ffenbi atusanze wano, tolowooze nti tulidde ekyama kimu. Omusajja bwe yatutuukako ne mmulamusa ne mmubuuza by'awulidde. N'agamba nti nva mbuga eyo naye omwami aswakidde bulala, mbu waliwo omulenzi eyassa abaana be gw'atumizza, naye omwana omulenzi oyo mba kumumanya nandimulabudde n'atagendayo leero, kubanga bwe kamutaana n'amalamugwa mu ngalo nga ye mufu alabise. Bwe yatukuba enkoona munnange n'aŋŋamba nti obiwulidde, nga nkyusa kuddaka. Olwadde eka nga ŋŋenda bannimirira nga banjogerako, olwadde eka nga ŋŋenda mu kitiiti kyange nga ndowooza abaana b'omwami kye bavudde bannimirira nga banjogerako ebyalere. Ekyeggulo baakirya simanyi, era abakulu baalowooza nti ndi mulwadde. Naye Mikolo ne Meeya bo baamanya ensonga eyalebbisa emmeeme yange. Enkeera nali ndi awo njota akasana mu luggya, mu kiseera akasana we kawoomera ennyo aboosi kubanga omubiri gwonna gwali gujjudde empewo. Ababaka b'omwami ne batuuka nga banzirukidde, nange nno nasitukiramu anti ekijja omanyi. Ne bantwala Kiyumba anaagwa n'ekisubi ku liiso nga seesiikidde na kawande ng'olugero bwe lugamba. Bwe natuusibwa mu maaso g'omwami n'alagira nsembezebwe waali. Olwo nno ng'alabikira ddala ekkonda limuboyaanya era nga limulabikira ddala. Mba nsembera nga sinnamutuukirira, n'ambuuza nti lwaki nakuyise eggulo okujja wano n'onnyooma n'otojja? Mba sinnaba na kumuddamu nankunukkiriza mpacca oluyi mbu yeemala eggoga ku mwoyo. Nze ne ndwewoma, naye omwami olw'okuba nti yawuubwa omukono mu kwagala okumpujja ng'akozesa amaanyi, kale bwe neewoma oluyi ye kwe kunegguka ku ntebe ne yeewuttula ennume y'ekigo. Ndowooza luba kunkwata lwandinkwasizza ne kanzungu. Bwe yava wansi n'aswakirira ddala n'alagira omumbo wanti mufumite afe. Omumbo we yala neesuddeko akabanga abatannatuukiriza mwami kyamulagidde. Akasajja akaakula akakankada ne kayimirira ne koogera mu ddoboozi ekkangufu nga koolekedde omumbo wanti sooka oleke wama, sooka oleke. Ate ne kakyukira omwami ne kamugamba nti Shebo, Shebo Shalongo, ekigambo ky'olagidde nkiwulidde weewaawo, naye Shebo omuntu ayinza okuttibwa nga tawozezza? Jjajjaawo namulaba teyakola kiringa kino, ne kitaawo lamulaba naye yeewalira ddala ebbala eriringa lino mu bulamu bwe. Obanga oyagala abantu Shebo okwesiga toli w'amazima, leeta abaana bo bawoze n'omuvubuka ono nga gumusinze awo alyoka afe. Omwami n'abwatuka ng'eraddu nti olowooza emmombo zeeno
eyinza okutuuza abaana bange mu bigambo nga nkyaliwo, kakasajja kattu nti ye obanga oyagala abantu bosse baffe tukuyita ow'amazima. Pyati nanjegeko eriiso lye nawulira nga liringa erimpangulamu limpitemu. Bwe nali nnyimiridde singa waaliwo kannya kandimmize. Bwe yali mambulako n'alisimba akasajja kali nga bw'awuukeera. Ddaaki nga wayisa akaseera n'agenda ng'assa amaaso g'empola okutuusa lwe gaafiira ku ttaka. Awo n'alyoka agamba nti kale musonyi yagende. Mba nkyali awo ntangaliridde, abantu bangi ne bandaga obubonero n'emikono n'emimwa nti genda ate olinda ki? Nange seefuula nswasweta eyanula nga myansa ndagaka. Bwe natuuka mu kkubo ne ndyoka ntegeera nga bwe mponedde awampi awalemekera okubuuka. Nze okulabikako eka kye kyawanula emitima gya bonna gye gyali gyewanise, kubanga bonna balowooleza ddala nti siireme kutuukibwako kabi omwami nga bwe yali yeesaza ati akajigere. Kwolwo akawungeezi twali tunyumya ne mmeeya n'emikolo mu kayu kaffe. Mmeeya n'ajjukira nti bannange so nga mbadde neerabidde oba neerabidde ntya? Ko mikolo nti weerabidde ki? Ko ye nti neerabidde okutegeeza ono nga Mirembe bwe yamutumidde. So naate maama ng'amutumira bulijjo nze ne neerabira, leero ndyose ne nzijukira. Nze kwe kumubuuza nti Mirembe ki oyo eyantumidde gwe simanyi? Mikolo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera nga bw'agamba nti gwe tomanyi muwala w'embuga olulala gwabuuza mmeeya erinnya. Nze kwe kubuuza mmeeya nti naye ddala omuntu gwe situmirangako yantumira atya? Ekyo teyakiddamu, wabula ate okumbuuza obubuuza ekirala nti mbolina ggwe mmuddemu ntya? Yalaba simunyeze n'agamba nti nze nja kumugamba nti wamutumidde nnyo. Nali ŋŋenda okumuwakanya nga Mikolo asuulawo mboozi endala nga baseka nga biri babizibiikiriza. Ekindowoozesa ne leero nti be baasooka okwetumiikiriza eri Mirembe nga baagala twagalane, kubanga omuwala oyo ne mmeeya nga gubasaza mu kabu. Ate ng'okusinziira ku njogera ya mmeeya bulijjo yalabikanga ng'amunjagaliza. Weewaawo, tuula tusome mwoli akatabo Zinunula Omunaku kawandiikibwa Edward Namutete Kawere, essuula ey'12. Tugiwunzikidde awo, ebadde egamba nti akabi kaanya. Tugenda sisinkana ku eddaka ey'13 egamba nti nfuuka mukwano gwa Muyodi. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde mwanjuza era muteesiteesi watula tusome baseebulidde wano awangaale Ssebuufu Bwango.